Mr. Jolo at plus 181 8571 3246 or Madam Aisha plus 1707 65 55 377 for more details about this California chapter fundraising. Mwena bantu abali mu America ndala musaza lya California mutegeeza bante jja kubeera okusonda ensimbi za struggle ngenda kuzo mwezi 10 omwezi gwe 12 omwaka 2025 mbategeeza buli kimwe kikwata ku meeting eno mubeereyo mu bungi ako kawedde tugenze kukebungereza bakutegeeza ba comrade abakulembeze ba National Platform bakugamba People Power National Platform UK People Power National Platform UK public demonstration Melblow House, that is the location, Palmore, London, SW1Y 5HX. The demonstration will take place on Friday, the 24th of October 2025 at 10:30 a.m. up to 4:30 p.m. London time. Bakutegeeza nti ekigendo tekesa okwekalakasa kuno bakutegeeza. This area month, the Commonwealth Secretariat hosts the notorious Uganda's Prime Minister Robin Anabanja Musafi at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in the member countries, not causing up corrupt and brutal Ugandan dictator. Kale bakutegeeza okubeera mu kwekalakasa ngenda kuzo omwezi 24 omwezi guno omwezi ogwe 10 2025 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu mpaka saa 10 n'ekitundu ez'eggwanga ly'Obungereza. Kale mwena abantu abali Bungereza mubeere mbungi nnyo mwekalakase babategeeza bakulembeze ba National Platform ogwanga lya Bungereza. Ako bwe tukavaako katusembyeyo kano. Noop chapter British Columbia physical meeting which will take place on 19th of October 2025 at 41 East Hashtons Street, V6A, M19, Olivia Sky Building. A meetings room. Over by again to meeting time room. Over meeting time. Those are no address which is in the Kobali, but a meetings room from 5 p.m. The Bagama protest vote. Bakutegeeza nti abakulembeze ba National Platform abawangira abagwanga lya Canada ndira mu kimu satellite British Columbia baraddeyo okusinkana okw'omuntu ku muntu okujja okubeera ku mwezi 19 omwezi ogwe 10 mwaka 2025 ng'endagiro yeeno endagiro eri ana munya East Hastings Street V6A 1M9 Olivia Sky Building. A meetings room from 5 p.m. until late. Nibaga protest vote. Kekana kalango kaabwe kwa kutegeeza nti ojja bakubiri bategeeze ku nsonga bakutegeeze ku nsonga z'okungana kuno. Nebakugamba nti osobola okubakwira ku simu zaabwe abateesiteesi ku mwami Ivan osobola omutuukira ku simu ye ey'omungalo emu ku simu y'omungalo kasalaba emu 236 3 emirundi 3 7 3 6 oba osobola okukubira mwami Simon ku simu ye ey'omungalo kasalaba emu 6 7 29 99 33 23 okumanya bisingawo ku mbereyo. Obulango tuba tubumaze njagala ngende mu kigwaro kikyalero bweva mu kigwaro kikyalero then tutandike video eyatulese buterevu. Njala tugenda mu kigwaro kikyalero ekigwaro kikyalero njala kiwuleza ba comrade mwenna abali ku social media platform ez'enjawulo abaagala enkyukakyuka. Ekigwaro kikyalero njala kiwuleza ba comrade mwenna abagala enkyukakyuka abakola analysis abakola counter attack n'okujja obulimba ku mikutu egy'enjawulo obusiigiddwa ekibiina kya National Reverse Movement oba National Robbers Movement. Lwaki mbwadde ekigwaro kino? Ekigwaro kino ngenda kijja mu njogera eyaffe egamba nti Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Lwaki? Ebiseera bisinga nkibanyonyola nnyo ekintu kino
nti omuntu yenna bw'amala okunywa entabaaza bakadde n'abaako ebigambo by'ayogera ne bibasasamaza oba ne beewuunyisa nga mwolya bipya nnyo naye nga ate bituufu, oba n'ayogera ebigambo nga mbiwulidde gwe muliro gusoose, omuntu oyo wattu aba tabyogedde nti bimuguddeko bugero okuva ku luvannyuma lw'okunywa entabaaza bakadde. Nedda, aba ayina okunywa entabaaza bakadde eyo emuggyeko ensonyi ku maaso alyoka ayogera ebigambo. Ekitegeeza ebigambo aba akola ki? Ebigambo aba bimanyi, naye nga alina akafansonyi naye bw'amala okunywa omwenge gumuggyako akafansonyi kali n'alyoka atakomoka omugamba ogumuli ku mutima. Kyetuva tugamba nti gambo bbi wamwenge alisanga ku mwoyo, nti omutamyivu yenna oba omuntu yonna agenda okwogera ekigambo ekyo ng'amaze okuwesibwa entabaaza bakadde n'alyoka atakomoka omugambo ogumuli ku mutima, n'olyoka otegera ki mbagamba ebigambo bino. Bukyanga bamala okugaba kaadi okuva koza bakansala chairman resefiri kutuuka bwa parliament, ebigambo bingi bizze byogerwa, beba makadi batokomoka omugambo ne NRM nebayambako nga bulijjo nyongera obajjukiza buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga yali national platform oyo yali mukozi. Buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga yali national platform oyo yali mukozi. Abaali abaffe baasigalawo era tebagenda kukyuka. Kati saagala mbamalireko budde. Buli muntu waddembo gendo okukola kyayagala as long as nti akozesezza obwogo bwe n'amaanyi ge. Ne wabanga agamba nti wa national platform ate nga yaze ku independent ozo si waffe. Kati njala bagamba ekigambo kino mukiwulire mukigula lujja. Buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi yali nteekateeka ye kuva dda. Buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba nayingira ekibiina ky'ebyobufuzi eyo yali nteekateeka ye yadda ng'agirina. Kitegeeza nti wane waffe yali yeggamye obweggame nga balina mission eyabalemerera. Nkiddamu buli eyakola political party bana yingira political party endala ng'ava mu noopu oyo teyali waffe, yali yeggamye enkuba bwe yakya ng'ebigendera bibalemedde ne baliko bagenda bagulawo party oyo temuwa budde era temumalira kusa data wammwe. Baali bazzeko ogomawo kuyiwa kintu kyaffe bagende. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo maze kibanyonnyola. Bonna abazze independent ng'ate bagamba nti ba national platform nabantu temumalirako budde. Bonna era baali bazze ng'ekigendera kyabwe kyali kyakuyisaawo byabwe ebyabalemerera ne bajja oluvannyuma ne bagamba nti ba independent ng'ate etteeka lisoma nti kasita oba ngwagira ekibiina n'osalawo nti mugenzi mukakuŋŋunta ne bakuma kaadi olina okuwagira abayagifunye kaadi. Kati kitegeeza nti omuntu yenna agamba nti ate avuddeyo ageza kwesimba okuba namunigiro oba ageze mu kibiina ekirala oyo taba waffe. Zenkwezenge eziri mu kufandingibwa ofisi ya Anita Amongi, ofisi ya General Salim Sale saako n'abasajja ba movement aba NRM abali mu kufandinga abakandidati baffe. Kanoro ensonga eyo tewamalira budde mu kigula lugi kya leero mutegere bulungi nnyo abantu betudiringa nabo mu kigula lugi ekyo. Kati era omuntu oyo aba aina byakunoonyaako ekigula lugi kiwedde. Alright. Njala twala okusaasira kwange eri bakaddugala bannange bonna naddala bamulirwana baffe ab'omu ggwanga ly'e Kenya olw'okufiirwako munnabyabufuzi Kayingo abaddenga alwanirira eddembe ly'abantu omugenzi kati Omolo Raila Odinga ennyindo gye ziwembekera mukoko essaawa zino alla amujjuludde akawungeezi ku makya ga leero. Mwena batategeera nga muze ku live munnabyabufuzi omugundivu mu ggwanga lya Kenya Raila Omolo Odinga alla amujjuludde afudde enfa ya clandestine eyaffe ey'omu Uganda. Nabagamba nti lutoka yasita yayingira e Kenya buli munna Kenya agenda kulooza ku buli kikolobero ekibadde mu Uganda wattu katandika butandisi akali e Kenya kaddukiremu. So nabagamba nti buli lutoka yatwala okunambezebwa e Kenya buli ekiri e Uganda bagenda kirozaako ne Kenya batandise okuva cardiac arrest ne blood clot. Ye mukulu Raila Omolo Odinga zembu yageze kunta oluvannyuma lw'omutima okusirika naye ng'enkola mugimanyi mu Uganda yakubajjawo kimpowooze nga teryategedde. Kale kunyolwa na kusaasira na biwoobe eri bannaffe ab'e Kenya kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako mukulu Omolo Raila Odinga afudde olwaliro ku makya. Mwena abasinga obungi omwami ono mbadde mumanyi wabula nze ngenda kwongereza katono nnyo. Omwami ono yalina ensobezi ze yakola
zezirwa yali ambadde Kenya olukwe bwe yakkiriziganya okukola ne Ruto era n'akola ensobi n'akkiriziganya okusinkana ne Museveni ku faamu ye ekisozi ne bamuwa ddiiru ey'okufuuka president wa African Union. Meeting eyo mwagira n'ebifaananyi mwabiraba. Okuva lwe yava mu meeting eyo byalyayo oba byalya mu State House kwe kubadde okuvaako okuzikirira kwe mpaka olwaliro. Kubanga okuva lwe yava mu meeting eyo kuva mu kalulu kali ka African Union teyaddamu kubira kyekimu. Ye teyamanya ng'era Museveni gwaga nti akakadde akalina emmere ya ku kyalo tekabulwa wekakwasa. Kati ne Raila Odinga teyategeera nti omusajja gwadiringa naye mukwano gw'oli bajjamu mizomusu era bagumizizza. Wabula mu nkola omwami ono wano Raila Odinga amaze omubika nti agenze aseredde olwa cardiac arrest. Wano yali yeeyimbira akayimba nga ndoza yali yeewulira. Wano yali yeeyimbira akayimba down the Bay of Mexico where the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop, but I'm sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Yali yeeyimbira akayimba. Wabula ng'omanyi nti omuntu teyeefiira. Omukulu ono ku lukuŋŋaana olumu yakitegeera nti baagala mutta era yamentioninga nti Ruto ayagala mutta. Manyi ffe tukuwa obujulizi na buli kimu kye kibeerawo okutegeeza. You have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. You should also know that that will be the beginning of the end of your rule as a president of Kenya. All right. Bamu kuba comrade ba mugenzi Omolo Raila Odinga abali bategeeza butereevu tibamanye enteekateeka ya Ruto ey'okutta omugenzi Raila Odinga. Aba comrade be nganze mwenzija ne bagamba ne bigambo ne mugamba lumbi alabika yeefumba. Lumbi yeefumba. Bano ba comrade ba Raila Odinga bakyogera bagamba Ruto tukumanyi oyagala kutta omusajja era amaliriza amuse. Kuba kati bw'otunula Kenya ani aliwo w'amaanyi ng'enkola era ebadde Uganda jjawo buli aliwo w'amaanyi. Gino gye miranga n'ebiwoobe ebadde mu maka ge gy'abadde awangalira. So, bibaddeyo olwaleero mu ggwanga erya Kenya ng'omukulu agenze. Bino ebimu ku bifaananyi wano we yakolera ensobi. Era wano buli omu wategeredde nti Raila wano we yakolera ensobi. Kasita yakkiriza meeting eno. Kasita yakkiriza meeting eyo awo yakolera ensobi awo. Awo yakolera ensobi awo. Awo yakolera ensobi n'abanga talususse awo. Kati katugenda butereevu ku video eyatuleese. Awo tuvuddewo kitalonyo bana Kenya okuba nti mufiiriddwako omuntu wammwe. Ndowooza kansooke mpiseewo okwemulugunya kuno.
management ya Speak Resort Munyonyo saako n'ennyiniyo CEO omukulu Sidili Pareria nanyini Speak Resort Munyonyo ba member of staffs ne bannayuganda mwenna saako n'abawagizi ba national platform. Hoteli ye Munyonyo ekuumibwa basirikale ba SFC. Olunaku lwajjo waliwo munnayuganda munnaffe amanyiddwa nga Bawaz Akram onabadde muvubuka wa nkyukakyuka naye ng'akola ku Speak Resort Munyonyo. Yava gy'avudde ng'azze okukola ku shift ye wabula yajja n'ebipande bya President Robert Kyagulanyi Center mu n'ebibye byali bagenda okwesimbako. N'agamba ebipande bino kambirike wano ku gate ya security ngende nkole bwe naamala ebipande byange mbitwale. N'abagamba bwe lwakiri kankubire boda ejetwala ebipande byange bino. Ne bamugamba kabisigale wano ne bisigala ku gate n'ayingira. Aba yakayingira okukola bwat nga yakayingira okukola yoyo aba yakayingira okukola bwat amajega SFC ne gamukima yoyo amajega SFC ne gamukima ku mulimu ne bamukuba bubi nnyo okubula omutta yoga essawa zino ntegezeddwako nti bamaze onakuva jjo tebamanyi waali naye ntegezeddwako nti ayinza okuba ali ku ntegezeddwa nti ayinza okuba ali ku Kabalagala police station gyali mu bulumi bw'ekitalo naye nga abasirikale ababadde olunaku lwajjo nga mukola ba SFC nga mukuma Speak Resort Munyonyo eya Sidili Pareria okuba munnayuganda nga talina musango gwakoze olw'endowooza n'ebipande byabadde aleese nga tagenda bingiza mudabiresi ku gate ya mwekimenya mateeka. So mukulu Sidili Pareria wonna wooli nanyini Speak Resort Munyonyo abakozi bo abakuuma Museveni ba SFC bakubye munnayuganda katono bamutte ali ku poliisi ewatali musango bamukimya ku ddute munda bamukuba seriously era kati wotogera Kabalagala police station nga talina musango gwakoze olw'okuba nti yayagala nkyukakyuka ne mukuba omutuusa ku ekyo. Mukulu Sidili Pareria wano wafiira mutabani wo wakaba amaziga naye ng'okimanyi bulungi nnyo nti kyakuluma. Si buli muntu nkyakola mu kampuni yo agenda kuba nti alina endowooza yeemu naawe oba ne gavumenti yammwe gye muweereza. Buli muntu alina eddembe lye okuwagira omuntu gw'ayagala as long as takoze fujjo batakoze eki. Omuvubuka yali respecting the order epande n'abeereka ku gate n'agenda akole yadde alina ne chance ekubirwa bona abikime bawo ne bamugaana. Kiki ekyabatanodde bava ku gate bayigire munda bamukime ku workstation ye n'omukuba okwagala omutta nga bamukubira ebipande bye. Ebintu bino bibi. Sidili Pareria tukozeeko profile ey'ebikolobero by'okuze ku bannayuganda nga n'otwogera olwaleero URA yajja ekizimbe kyayo kye badde ezimbye Nakawa nejjamu equipment ze n'ebintu byayo ne bakuwa ddiiro bapangise ekizimbe ky'ekipe kiri mu Kampala. Ebintu bino tubiprofilinga ne mutukwata empola. Sidili Pareria ne banno ababbi bannamwe tubategeeza ekikolwa eky'okkuba omuvubuka ono. Nze nsi ngitegeezezza famire y'omuntu ngitegeezezza n'abannayuganda mbategeezezza mwakubye omuvubuka gwe bayita Bawaz Akram nga talina musango olw'okuba nti awagira nkyukakyuka olw'okuba nti addakola mu Speak Resort Munyonyo. Ekyo kikyamu awo tuvuddewo katugende wano. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo bwe nabanyonyodde wiiki eno nga bagamba nti mainstream media ba YouTubers ba bloggers ba propagandalists bagenda kuoccupyinga mainstream media occupyinga social media batandika okukola kye tuyita pure blackmail propaganda against national platform. Kigenda maaso mwawuliddeko Kabanda ng'agamba nti president yagamba bw'afuna obuyinza agenda kusalako nnyanja esofa ey'omutwe oyo ne n'abeera ng'akyajja ku TV nga teri wadde amuguddeko omusango. Omukulu akiikirira mukulu ono MP gwe bayita Asumani Basalirwa naye akiikirira Bugiri municipality. Ebizibu bye byabadde alina yabivuddeko kati ali mu battle ne president ng'ayogera bitakwatagana. Omukulu ono yatuuse okugamba nti president we yajjira okumuwa omukono mu campaign ze Bugiri mu by-election
posta ye yaliko ekigambo people power nenga kiri mu Lusoga nti amaanyi g'abantu nga yakyogera posta ye ya 2018 kino yakyogedde bwe yabadde ku TV ne ku radio njala ko bazabaana ba retrievings oba abaziza posta za 2018 ng'ekigambo kiyagame ni people power ekiri nga tekiriiko mwaifu bantu jja beso bulira mpola mwena jala mwetegeze posta eno eriko people power campaign posta ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi Mungu yamuwa creativity ambuza abantu n'amaanyi nga abantu mu Busoga mu Luzungu zipipa amaanyi is power era singa oyina posta zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi abo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. He blocked me even on social he blocked me. Asanga campaign poster ya kati njala soka posing amwana Abasoga mwenna abali kuno n'Abaganda kuliko ekigambo baswalira kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuno kuliko ekigambo people power mu Lusoga ng'okizza mu Lusoga njipozinze nga sinazanya ddoboozi kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuliko ekigambo people power mu photo screening kuliko ekigambo people power kanjizanye muwulire kati manyi mumaze gikuba photo mumaze gikuba screenshot kati kanjizanye poster ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi Mungu yamuwa creativity ambuza abantu n'amaanyi nga abantu mu Busoga mu Luzungu zipipa amaanyi is power era singa oyina posta zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi abo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. He blocked me even on social he blocked me. Asanga campaign poster ya oyo muvuddeko simuddamu mutegere nti abantu abo bonna bentadde mu kigula luggi kiri era mukifunye bulungi mwenna abaaliko wano mu myezi ogwokutaano nakola ogwokutaano ogw'omukaaga nakola vidiyo nga nsindika security alert eri abakulembeze ba national platform bonna nembagamba mwegendereze nnyo mpuuga ne banne saako ne gavumenti batandise okudeployinga abayaya bagenda baswaliza ku mikolo batandise okusindika abayaya bagenda baswaliza ku mikolo neŋŋamba Muwanga Kivumbi bakuteeseteese okutta nenga bagenda okutta be bakyali wali nabo mu kabinja kaaki ka BP buloka be waddukako neŋŋamba Muwanga Kivumbi essimu yange eri public kuba essimu yange nkubuulire Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nkiddamu Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nensirika simanyize sireekaana bantu nenga kiri kye nabagamba bonna begenze bagenda baswalizanga ku mikolo nga bampuge bakikoze NRM n'akabinja akali emmengo kati guess what olwaliro Muwanga Kivumbi abadde agenzeko ku district abadde agenzeko ku district kyebakoze Muwanga Kivumbi enku ekikola baana baayo area MP abadde agenze kugomboola emu kyebamukoze nkoko baana nenga namugamba essimu yange eri public nkubira nkubuulire yagaana nengaba MP ne bakansalazi bafe mwegendeze nnyo emikolo abasajja b'emmengo abasajja ba NRM bagenda sindika bakuligazi bakube n'agaana kyebakoze Muwanga Kivumbi wuuyo
ndowooza abakubi mwanga kivumbi bambadde engoye za NRM abala bali muki abala bali mu ngoye za bulijjo bano ba state agent bonna abakolera NRM abakolera Mpuuga abakolera basajja baki ba state nenga namugamba nete yawulira mu basajja mwe munyuma information ne mwefulanga abatalaba nkabaddiremu sikyakaana bantu nga bwe nabagazi bana Uganda sikyakaana nabo bwente bwenkole byange n'entambula n'engenda awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kamala okujjamu bino byabasaalirwa n'omuvubuka ono sipiikiriza oti gwekubye n'amusanga mu inbox bwobudde nabutono alright mala omujjamu okuli etige space kati kano nandiyagadde okukakola nga security alert nkateeke wano wakati wa video eno era mutongole video etandise ngera kuzo mwezi 15 omwezi ogwe 10 mwaka 2025 video etandise abadde bajja bangoberera okuva mwezi ogwokutaano najja ne mbagamba nti banka zonna ezisinga mu Uganda zonna mu 7 yaziyingiramu era nga ba managers abatters ba director basinga obungi bakabano nga kiki mu 7 yakikola nga ayagala okusuula banka ezo n'endala nga atadde mba spies be bamanye butye bagenda okontrolinga ensimbi ezingira n'ezifuluma nabaani ab'okubba ensimbi kubadde mbadde mu kulaba nabamenyera bank nabagambako Centenary nembagambako Equity nembagambako Stanbic nembagambako Post Bank kati era mugenda kutya wulya mugenda kutya okuva mwezi gw'okuna nwana ne Post Bank Uganda era najja nembagamba nti bank eyo bagenda gikyusa amanya nembabulira buli mufere nali mu Post Bank okuva ku board of directors ne ba managers nembabulira buli kimu mwagano kitegeera but unfortunately olwokuba nti abana basajja balona ne information can you imagine nti Post Bank yakyusa amanya negenda mu manya genda bagamba aga Palo Bank bagano kiteeka ku mainstream media bagano kiteeka ku social media bagano kibulya ba customer bwe openly ne bakikweka kubanga already ebadde eri mu mabanja na buli kimunga yagotaana kati government olwokuba nti bank eno ya First Family oba ya government balina ekintu ekira kye initiatinze mugenda kutya kyekirwa omanyi nze nkuwa information nenkuwerako ne reference si kyagala nnyo kulekana banna Uganda nkuwa information nenkuwerako ne reference ne reference Post Bank bwekatangirira ngenaku z'omwezi lindako Post Bank nabage mu jesimbi zammwe byapa byamwe na buli kimu mu kimenti banka bwekyusa erinnya buli kimu kigenderamu Post Bank egenda kyusa erinnya ngenaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025
after the general annual meeting ya today ekyuse erinnya mbu bagibrandinge balonsa abantu nti buli kimu kiri nnomo nkiddamu Post Bank Limited yakukyusa erinnya lyayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 naye gwakyalinayo ssente zo n'alinayo ekyapa kyo nga tokijjangayo kyonna ekikugwako tonkubira ssimu ng'okwekemanga enkoko ebuuliddwako wegenda okubiika oba amajigayo gabadde genda okumabina nga bagigagijjeeko ekyange nkikugambye mark these dates 5th June 2025 Post Bank will change its commercial name to Pearl Bank. So whatever happens, I'm less concerned. I've given the all information 2 months now. I'm exposing a party Post Bank. Mugani kutegera kana mujja kajja yokulanda kuzo mwezi ziri ya 28 ogwokutaano 2025 mbagenda kuzo mwezi 5. Eno video najikola na kuzo mwezi 28 omwezi ogwokutaano nembagamba ati Post Bank genda kyusa erinnya na kuzo mwezi 5 mwezi ogw'omukaaga. Post Bank yagaana okuteeka official commercial name ya empya ejiteeke ku Google, ejiteeke mu public ne ba customer bamanye. Kyekola esindika message. Bwe mara okusindika message ne bategeeza nti twakyusiza erinnya ne tuva mu linnya lya Post Bank ne tudda mu lya Pearl Bank. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiriwa. Nze naawe tukimanyi nti mu nkola ya bank ng'ewola ssente abantu banoonya bank okugenda okusaba looni. Nkidda mufuna tukimanyi nti mu nkola y'abantu okunoonya looni abantu bagenda ku money lenders oba bagenda ku mu bank okwewola looni. Wabula kati kikyuseemu kitya? Nabagambye Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Nkiddamu Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Eddala bagenda kubba libbe, eddala bagenda digula. Kati mu Post Bank baataddeyo ssente nga main interest ya kuwola abantu bonna abali mu Buganda ensimbi mu disguise batwale ettaka lyabwe. Bagenda kikola batya? Wuliriza. Gwe Muganda nga ali mu diaspora ng'olina ssengaawo, olina taatawo, olina maamawo, olina muganda wo ng'ali mu Buganda ng'alina ettaka wabula ng'ensimbi zimwetakuza lujjo. Mugambe waliwo ekigenda okujja nga kyatandikidde Zirobwe ne kigenda mu bitundu by'Emukono eyo kati kyatandise ne Luweero. Kitya? Post Bank gye muyita Pearl Bank kati egenda etuukira bakyamaani b'ebyalo byonna mu Buganda. Bakyamaani b'ebyalo byonna mu Buganda nga babuuza bantu kikuno abagundiivu abalina amataka. Bakyamala okuba nawo ogw'okulya gwabatuuka ku bwongo. Kyamaani nga batandika okuga buli muntu alina ettaka. Kati nga kyabaga nti ffe tugenda kuwayo percentage kati ffe tufune abantu abalina amataka tubawole ssente. Ssente baziwula batya? Ngenda kuwako simple example. Bagamba kyamaani tunoonyeza abantu balina amataka. Kati nga bajja bakugamba munnange ffe tuli Pearl Bank eyali Post Bank nti ye munnange tumanyi nti mwesi twagolinga okufuna ensimbi bank endala zibatawaanya okufuna ensimbi nti nezaffe nyangu nnyo nimuzigaba mutya nti oyina endagaano y'ekibanja oba oyina ekyapa nti ye ensimbi lina nti oyina ndaga muntu nti njirina nti oke kale ssente mmeka z'oyagala tutandika okuwula ssente okuva kakadde. Akakadde kano kasasulira mwaka gumu naye akakadde kano okasasula okasasula mu installment za mirundi 2 ezitya. Bwe tukuwa akakadde ogenda tuteramu amagoba ga 10,000. Kati okuba tukuwadde akakadde tubala emyezi 6 awo n'otuwaayo 5,000 kitegeeza obaddiza capital wa 5,000 no bawana magoba gaabwe kitundu kyabwe kya 5,000 mweta njusasula after 6 months. Kati oluvaawo mbone bakubala emyezi 6 bwe gituuka era ng'oleeta emitwalo gyabwe 5,000 nga kadde kabwe kamu 10,000 giweddeyo after one year. Kati ekyo kibale tikigenda ku buli muteeko gw'ensimbi z'oba oyagala z'oba osabye. Kati akakodyo kali ludda wa?
mwenna mukimanyi bulungi mu nteekateeka ya banka za Uganda eziwula ssente olunaku lw'ostadde application ya loan n'etambula n'ekula ssente z'osabye oyinza okuba osabye miliyoni okumekenza ofunyeko emitwalo 8 naye ng'olina osasula miliyoni ne interest yayo interest bank loan etandikirawo okubala how come nti Post Bank yezze ng'egaba loan nga nzijuvu n'ekuwa ne interest rate entono n'ekuwa ne duration ennene ng'ate ekuwera myezi 6 okusasula gwe bw'oggula obwongo bulooza kiri kitya jjukira bank yeekugambye egenda kukuwa ssente ezo kati n'endagaano y'ekibanja naye bagitwala n'ekyapa nakyo bakitwala kati akakodyo kaakano gw'ojja kuwaayo endagaano yo bakuwa akakadde k'essente oba zonna z'oboose bazikuwe wabula mu mpapula z'ogenda okusayininga terms and condition tebagenda zikusomera wayitewo akaseera mpawuka bage munnange ate munnange ssente banka bintu wasayininga amateeka gaali gasoma ABCD kitegeeza nti olemekeddwa okusasula ssente mu budde ssente banka esazeewo egenda tutwala bintu byo bakujje ku ttaka buli kimu bakitwale okwetoola Buganda owulire emiranga kino kyefaananyizako ne kyaba money lenders across the country kati bakiyisiza mu Palo Bank gye nakuba nga bagiyita Post Bank kati gwe kyali wange muganda ngali mu diaspora gamba taata wo sengaawo bambi tageza ne yewola ssente mbegayiridde ene sikuba business nsavinga mu na Uganda teri TV egenda kusavinga teri radio egenda kusavinga teri blogger mulala agenda kusavinga nze nkugambye wano bambi mugume ekikutobodde kigenda buta bagenda batwalako ettaka lyammwe lyonna ku busente mpawo kaaga naye nga jjukira nabagamba nti egenda kukyusa amanya tebakiteeka mu public domain babasinkira nemesi baga nti customer twagala okutegeeza nti banka twagikyusiza okuva ku Post Bank okufuuka Palo Bank era osobola okukola ssente mu saa yonna naye nga mu official statement tebakyogerako ku TV oba ku radio oba mpapula zamwe zonna nti Post Bank yakyuse kubanga balwanyisa information gye ndabafulumyako emyezi ena emabega gye balwanyisa nga tebaagala kulwana lumbuye mbagenda omusajja yayogedde information kati bisigadde mumanyi nze mbagambye ebyange mbyogera kati ng'omusezi akola ki ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange awo tuvuddewo tugenzeewa tugenze omanye tugere ku speed ya yiriiri ndowooza kansooke ne bannayuganda badde bangoberera mbalamusizaako kansubeti buli bulungi amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali mawaggali atudde kafoomu eggulama ate naddibanga Promax Saalonga Mulengejja afutubadde Mmengo ku Bwakabaka nkulamusiza kansubeti buli bulungi nze nakujjako engalo muganda wange nakujjako Desiria nenkulekaawo guwerogoze olw'ensonga nze buli kimu kyonna kye mwali mutegekedde emyaka nakiteeka ku mmeeza n'enkyanjulira abantu era ensi ekimanyi results ozimanyi bulungi nnyo wateeka abantu social media balwanyise Lumbuye baagenda kuba tosobola kulwanyisa mazima mwe missioni yammwe yali ya Ben Kiwanuka kukuba mwana wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mutta aveewo era mukyagiriko mission yamu yali akulemesa muganda yenna nga mumuzanya kifiiriza n'egitegeeza abantu n'entegeeza abantu ebigendererwa byo byali byakwagala kutwala obukulembeze bw'eggwanga abantu bagamba nti alimba ne bagamba nnoze sirimba mujja biraba okitegeera gwe kennyini otesitinzeeko bwozeewo mu diaspora projects zonna zaagwa n'abakungu bemwalonda abamu badduka oluvannyuma lw'okutegeera nti eggwani ne Ssaabasajja Kabaka olwali mwenda mutebi w'okubiri naye yamanya bwamala okutegeera n'akulekera ekizimbe kyo ne Banyarwanda bannamwe bakirimu abantu bayogera nabo bafuga nabo Buganda gye bali n'akulekera Bulange Plaza ne bafere bannamwe mutuule omwo mutuule bintu bya Buganda kati nze nakujjako dde engalo sikuzaako oyina kwerogoza ng'akabwa kasibe ku ggaali wavuddeyo n'okonfaminga information olw'okuba nti nakulemesa ebigendwa byo n'okonfaminga nti nagamba bannayuganda nti oyina
presidential ambitions era kye mwali mwagala lwakuba nti Kyagulanyi yakuba bakyaliwo nabasula ku ttaka gwe n'osigala gwe kenyini wakye confirmingidde naye nga njala okutegeeza ojja kuba bulinze nakujjako ddengalo nakukwata mu bugere nekwata mu matu nekwata mu nviri n'enkunyonyogera n'otuuka gye watuusa Buganda towagandi Buganda ogituusiza ku ntikko jjajja nakunyonyogera kannaswi n'enkunyonyogera okutu n'enkunyonyogera mu nviri nga gye wagamba okutuusa Buganda ku ntikko n'enkutuusa ku ntikko kati bbanga oli mu bbanga ensi ekulaba uyo waliwo eyali ampalampa mu byonna byenkola njagala kubeera pulezidenti mbamenye musango gy'ebisaanyizo sibirina oba alowooza nti owa pulezidenti bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano omanyi Abaganda bagamba kamwaka bikassa Siroganga mukulu Siroganga afutubadde Mmengo ndi wano tegeeza Buganda nti profile kati nkola underground profiling kugwe naddala site za Buganda z'otunze nga particularly ozikuzizza Jeno Salimu Sale akandana omusajja Omusomali data ina gwe nkuŋŋaanya kati simuteeka na ku media mu syndicate direct gy'alina okugenda mu ba investigators mu archive za Buganda eziri security z'otamanyi nga buli ewali ekintu kya Buganda kyonna ekyenkizo okuli embiri okuli ebibira okuli ensozi amayinja ag'ennono gonna ge watunda n'ogagweza Salimu Sale kati nga bagakuba mayinja agakola chorus byonna biprofile nga n'embisindika gye birina okulaga si kyalina buddewo njagadde kutegeeza abantu nti gwe kenyini wa confirm information gye badde nkwogerako kati ebisigadde si kyakwogerako kati nkola kalanda style wansi gwe jangwe no waggulu oyogere wabula ensi ekula waggulu kati buli maawa era nategeeza n'Abaganda nti otambuza omusajja gwe bayita Kawuki tunyo mix bw'oyagala akuddire singa babakufuumudde bakufuumuula dda oyo Kawuki alina otunyo tumulinga otw'emmese gwotambuza mu Baganda mbono bwe babangobye yayinza okufuuka Katikkiro nze gwe mpositinga ebyo jja bigamba nnyoko so si Baganda owulidde bulungi nnyo nze awo nakuggyako engalo nakutuusa kuwatuusa Buganda wagaa nti Buganda agituusa ku ntikko nange nakutuusa ku ntikko okitegedde bulungi nnyo byebyo awo tuvuddewo nawo bwe tumala okuvaawo olunaku lwo olwaleero enkwezenge zikyavaayo Ssewanyana olwaleero Butongole alangiridde nti agenda kwesima okubwa Namunigira okukiikirira Makindye nga talina gwe yeebuuzizaako wabula omukulu nali namulinda dda mu kkoona ajje yeeyogeze ng'olwanubako ate tutandike butessuula empya mukulu Ssewanyana okoze ebikolobero bingi ng'ensi ekulaba wabula ekikolobero ky'osinza okukola kwe kwenyigira mu lukole okutta Sseggirinya Muhammad gwe nobanga kati olya butaala nobanga oli ku ssente eza mission gye bakusasula z'okozemu olukuŋŋaana lw'olwaleero n'oyogera ebigambo bingi okalya ddakaddadde enfunye ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin Sseggirinya gyali tagenda kwebaka kyewakola Sseggirinya kijja kuddira baana bo gwe ssaawa zino ogenda kulya ssente bakusasudde ssente Anita Amongi ne Salimu Sale bakusasudde ssente eza mission ya Sseggirinya era ne bakuwa avuka ba ghetto structures ne bakuwa n'abayaayi abakubugiridde mu campaign gy'obaddemu mu kulonkinga naye nga ssente za Sseggirinya mission gye walimu bazikusasudde okola ekintu ekyo wano mwali ku same file mwayisibwa kyekimu nga gwe bogamba abantu but unfortunately tewali kyakukolebwako togendangako mu ddwaliro lyonna kebera ensambya wajjanga mu public ng'okutte wano kumbe kano kaali kaki kaali kabadi buli kintu ekyo kyali kisigala kifulumye nga bwe kirina okutambula nga Anita Amongi akufacilitatinga ne state tofunangako genda kuwa bweru kusaba bbaluwa ekutwala kugenda bweru kujjanja further treatment nga Sseggirinya gwe n'osigala ng'otambula kubanga mission wagimanyi wagisoma bulungi nnyo in fact transcript oba olugero lwonna nga bwe baalubala okugyawo Sseggirinya nyongera otegeeza public
omu kubenyigira mukutta Ssegirinya ye mwami ono, ye mwami oyo Ssewanyana tabeerangako mulwadde. Ye script ye ekiwandiiko kye ekyokukola omulimu gwe ng'ennyongeza ku kuggyawo Ssegirinya akisoma bulungi nnyo n'akituukiriza. Naye olukolwa mu Ssegirinya ojja ddusasulira. Constitution ekuwa eddembe okwesimbawo. Naye mwerabira ekintu kimu nti ebintu by'okola mu public abantu baabuuka babiyinterpretinga mu interpretation ndala nnyo. Kuba tuli mu .com era abantu bategeera ani yaani. Njagala mulabe njagala kaddakiika 3 njagala kumulabako eddakiika 2 mulyoke mukakase nti ono bamusasudde ssente ze eza mission ya Ssegirinya. Awo ne mulaya avubuka bonna be baghetto structures basajja baddamulira basajja ba state. Avubuka kati bakontrolingibwa General Kayanja, bakontrolingibwa Ddamulira, bakontrolingibwa Major Emma Kuteesa, bakontrolingibwa mukyala gwe bayita Jane Karaje, be bakontrolinga avubuka kati bamuwadde abantu bamaze omusasula agenda akola ekintu ekyo okulaga nti avuddeyo. Muganda wange olukole walya mu Ssegirinya information twagisibanga basunga tatagala jita ojja kisasulira. Ngenda kuwaayo key point. Ssegirinya nga tannafe yakugamba lwaki mwanteekako omuntu atabadde mukwano gwange nze simumanyi. Mugende munoonye vidiyo eyo. Ssegirinya lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi, si mukwano gwange sibeerangako naye, lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi. Mugende munoonye vidiyo ya Ssegirinya. Omuntu gwe bakusula n'emyaka 2+ n'atuuka okufa ne weebuzaabuza ne bamuziika, family neefuna differences n'otayingiramu wadde at one time okugamba let me be the mediator okutaasa ebintu bya Ssegirinya n'okutereeza family ya Ssegirinya ne we distancing n'odda ebbali. That means you knew script gye baakuwa ogisoma obulungi era ogikoze bulungi. Thank you very much. Naye nkubuulira oyo kyali gyali emagombe teyeebase. Ssegirinya ajja kufuna. Ssegirinya ajja kufuna. Ssewanyana Ssegirinya ajja kufuna. Kati oli anda Ddamulira, oli anda Anita Amongi, oli anda Jane Karaje, oli anda Emma Kuteesa be bakuvuga okontrolinga. Naye amaanyi g'abantu ogenda gawulira. Weetaba mukutta Ssegirinya ojja kiwulira. Awo tuvuddewo. Naye ng'era bannakampale bagamba nti oguggwa bukuwa empoza.
Kano ka video nakabazanyira ku Sunday kankaddemu olwaleero. Ono Ssalongo Sebidde. Ssalongo Sekidde mu Ndeeba. Ono Sekidde James Ssalongo owo mu Ndeeba. Era kaboneka mu mupiira. Mwe segona ne bannamwe ba Alan Sewanyana. Sewanyana nine nnaku nnene mu mutima avuddeyo. Muzije gye mbadde neebaseeyo. Ondesezera akalulu kange. Sewanyana yakuuza lwaki olutwa obwatasegirinya. Gwo bali wa mazzi obasegirinya bwali Kongo. Lwaki obutwa obwatasegirinya mukaba tebakwadde tikiti. Naye omulambo gwa munno gyali emagomba akaaba. Twebuuza bwe babayenga obutwa mungali bayenga obutwa obwatasegirinya. Lwaki obutwa obubwo bwali bwa mazzi. Lwaki gwewona mangu segirinya n'agenda uno malwali eno uno Tanzania uno agenze Kenya bamutute mu America ngajjanjaba. Nolo tebate bakuwadde kaadi Katonda obuzimu bwa segirinya gwe gukubonereza Sewanyana nze Sekidde James Ssalongo esawa ziri 12 omuzimu gwa segirinya gujja balondoola buli yakubulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde ne mu tikiti mwenna ne mugwa buli yakudde mu tikiti muleme kwekwasa bade banoonya mba DP n'ekibiina kya DP kibakaabira amaziga kyemwalyamu olukwe nemala kitunda ne mmawo bwe mwamala kitunda ne mudduka mwalinanga akabinja buli mwaka okuva kusemwogerere baana mmwe kusemwogerere mulyamu olukwe okuva ku mulembe gwa mukyala mwalya musemwogerere olukwe okuva ku mulembe gwa mukyalaani eyaliko yeyanyira NRM oyo mukyala oyo eyaliwo DP nolwekyo bantu gwe muli babi DP ebakaabira n'okutta bannamu bamalawo bibakaabira nolwekyo omuzimu gukyabalondoola omuzimu gwa segirinya gujja kulondoola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyebabulira si tikiti ziri ezabasuula lwaki obutwa obwatasegirinya obwo bwali Kongo obwo bwalimu amazzi omugamba segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu segirinya ali magombe omuzimu wa segirinya gwe gwagusudde mu kalulu mwebale bagende basebo ne bannyawo abalangira n'abambejja eyo mmeseji yange ya mwaka guno etandikira omwaka guno nga nyanukulamu abakazi tikiti mwekalya basegona simanyi baani saagala kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva kusemwogerera abakaaba sebaana abakaaba besijja abakaaba mwenna babakaaba basajja mmwe muli kabinja akali eno n'eri muli eno n'eri mubadde muli eno n'eri mwe ne munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo. Sewanyana Alan ne video ejja kutuukako. Ennaku z'omwezi ziri 15 officially nziguddewo file drone zange zonna across Kampala more especially mu Makindye mu constituency mu mwezi nkuguddeko file kati it's an open battle kulwa segirinya ne kulwa national platform ate ekyo kimanyi ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwe 10/2025 nziguddewo file obutereevu kati ne bw'onoogenda mu Kaabuyonjo ne bw'onoogenda mu Longi ne bw'onoogenda luddawa kati drone zange ziri open it's an open battle nkutandikeko ojja kuwulira drone zange zonna nzitadde gy'onywera walagi mu Longi gy'obeera buli wamu b'osinkana bonna nja bamanyira ngenda bategeera now it's open battle between me and you tulabe ogenda survivinga ne gy'ogenda okubbira akalunja bitegeeza abantu ng'obudde bukyali kulwa segirinya kati ngenda jja tegeeza ensi buli kimu ekikwatako ne socks zonna oba oyambala nja kuba nzimanyi ekyo nkigambye kulwa segirinya ne ku national platform watulyamu olukwe noweta mu lukolo okutta segirinya olwa nnaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekumi it's an open battle between me and you tulabe ekyo nkigambye tukoye enkwezenge ekirala njana kutegeeza eggwanga lyonna omulundi omulala oyo muvuddeko simuddako kesi ye njigudde obulungi nnyo it's on open battle ate omumanyi zonna drone zitadde kati gwe nsoso okuteekako drone zange openire tujja kwabika ojja tuwulira
sola kweta mukutta musajja n'ekibina n'okiryamu oluku kati okomawo yasama kubanga oli ku sitendeza city bakusasudde serezo alawo ensi yonna awotuvuddewo. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Bannayuganda mwenna aba National Platform baagala enkyukakyuka. Nzize mbagamba nti General Christopher Damulira, Salim Sale, General Kayanja bali mu kulukulutinga saako ne police bali mu kulukulutinga abavubuka mu Kampala mukono wa Kiso. Abavubuka bali kulutinga bateeka ku training ya nnaku 3 kunya ngaba wa uniform abatandika okugenda okutema abantu ebijambiya. Ebijambiya ebiri mu Nsangi mu Gombola y'Ensangi mu Wakiso district. Ebijambiya bino police bimanyiiko, ebijambiya bino RDC bimanyiiko, RCC bimanyiiko, ne bachairman byawe babimanyiiko. Ekizibu kyabwe bakatta kati almost abantu kati bagenda kuwera abantu 15 plus. TV tezibyogera, radio tezibyogera, police tebyogera, bali mu kutema abantu. Baina kye batagetinga. Nabagaba bagenda tutematema mu Buganda nga muwakana. Ekiri mu Nsangi kitokota sikisaani kiri batema abantu. Sawa 11 ez'okumakya ogenda okukola bakutema. Sawa emwe yakawungezi 2-3 abantu begalya saa 12 bali bayingira nga nkoko mu Nsangi. Tebyabyogera ku Gombola y'Ensangi yonna bwe njogera Gombola y'Ensangi sigenda kwawula mu kyalo. Bali mu kutema abantu. Wabula njagala ulize kuzimu kunkweze ngezi controlling eziri kulutinga bebijambiya nga babali kulutingira Jero Kayanja. Kati ugamba otya consultant oli bulungi ndowooza bamulefa bwakenderako kati enkya kumakya waliwo omulimu gwekola mwezi naye kuteeka mu security company soka kufunamu training ya nnaku 3. Training eyo eri wa General Kayanja wemba trainingira kumala ennaku 3. Batwala bapima uniform ne mugenda ku duty ofuna emitwalo 6 osulayo olyayo obeerayo tegeeza nti obeera full deployed. Obona kola injasa wa 5 funa bodaboda kuleta emutondwe wa General Kayanja kikindinawo kati. Ani aliko wano nga mentioning abantu abagenda okulukurutinga babijambiya na mentioning Salimu Sale na mentioning General Kayanja Kakoza Mutale Christopher Damulira n'abala. Eddoboozi siryange mukutowuni zange zinonyereza ku ground kati babasajja bibali mu kulutinga abantu bagenda okutema ebijambiya n'okuteganya struggle ya National Platform during elections. Kati bimutegedde bulungi nnyo biche bigenda maaso. Kati awo tuvuddewo katugende ku kitundu ekyokubiri ekya video. Mr. President kunaku lwajjo n'olwalo linazze ne mbotole ekyama kyaleese akasattiro mu nnyumba ya sitaani owa mu refugee camp Entebbe saako ne Nakasero. Mr. President ne bannayuganda nsaamuulize bulungi nnyo nyongera obbajjukiza. Janet Kembabazi gomuyita Janet Museveni abantu abosinga mu ntebade temumanyi naye nga abali mu government n'abali mu public bagenda babuulira. Ye mukyala akyasinze obuzibu alinga enjala eruma ekiro ng'ate oli muwulu era yasinga obukyamu mu Uganda. Kati wulira tebakulya ssente kinoonyerezeeko tebakulya ssente kinoonyerezeeko. Janet yazimba structure ze nga nezi Museveni yakazitegeera. Structures eziriwa. Janet yaddira abantu bonna abamulika akanyarwanda owadde tuyita Oluganda. Janet yaddira abantu bonna abamulika Olunyarwanda bonna yajja abalina abalala n'abategeera butegeezi abalala n'abasomesa
n'abateeka mu bifo bya gavumenti eby'amaanyi n'abateeka mu magye n'abateeka mu poliisi abalala babasindika ebweru w'eggwanga ng'akola netiwaaka omuli abawala n'abalenzi. Kati Janet ate n'afuuka Reverend Father oba n'afuuka sheeki oba n'afuuka senga n'afuuka taata atya nga buli muntu yenna amulika akanyarwanda yayina okumugamba genda owa story, genda ofumbirwa oli, genda okole kino, genda okole kino. Byonna yabadde abikola. So si nti Museveni oba abantu abali mu inner circle ya Museveni, no. Kino akikoledde ebbanga ng'akulyetinga empire ye security mu magye, mu poliisi, mu prisoni, mu bifo bya gavumenti, buli wamu sekita yonna ng'akulyetinga empire ye ng'ensi temanyi. Nze ndina Dibanga Pro Max nabagengenda bakuba paka kuwulira bubi. Kati Janet bw'amaze okulaba nga Nyande software Windows zigenze nga tebalinawo substitute nakunyumiza olunaku lwajjo nti muhoozi baamusamba dda bamuteeka ebbali. Nyande bamulabanga ekifaananyi ekiri ku kisenge oyo takyamatalinga. Kati nga Janet teyafuna mwana mulenzi mu ntumbwe zitalina mwana, kati ng'omwana we gw'alina yamukalakatira muwala we Patience. Janet omwana omulenzi gw'alina yamukalakatira muwala we Patience ye mulenzi gw'alina. Kati n'abaana Patience baazaala balabanga abaana babo obulenzi. Kati agamba okufa n'obutanyagwa obuyinza bulina kugenda ku mukalakasi wa muwala we yaba afuuka omukulembeze. Ekyo nakibagamba ejjo. Ne mbagamba okuwamba gavumenti tekyewalika. Naye abagenda okuwamba gavumenti ke kabinja ka Janet ak'Abanyarwanda beyeetera mu gavumenti bonna buli wamu. Nabagambye lwabwoko Janet ne mukazi we basitudde ebyokulaba babiyingize South Sudan gyebiri. Jjukira South Sudan amagye ga SFC ne UPDF ge gakontrolingayo, so balina base batadde ebyuma byabwe. Balina ebyokwese mu Uganda setuyite mundu saako n'abantu bali mu buli sekita yonna abagenda obayambako okutuukiriza ekintu ekyo. Ne mbagamba Ssaabakakasi bw'aboogera omusezi akalakata Patience ku lwa Janet oyo yayise ba YouTubers, yayise ba TikTokers, ba influencers n'abagamba ngenda bawo omulimu mulina kye mugenda okunkolera. It will be just a mere text tuwabula kye mugenda okukola randomly. Nga saawa etuuse, saawa yeruwa ey'okuwamba. Nadibanga Pro Max in action. Janet ojja kuwamba nnyo kuba kitaawo so si bana Uganda. Tubagamba nti obudde Rwanda butuuse. Janet lwabwogo obudde Rwanda butuuse olw'ensonga ensi y'abajjajjaffe okuli Abanyolo, Abanyankole, Abatoolo, Abagisu, Abakukusa Bini n'abalala bonna so si yammwe Abanyarwanda abakulwa group ya Museveni ya Janet. Kati mpuliriza bulungi nnyo. Bwe maze okutegeeza Janet butya bwe yazimba empire ye ey'okufumbizanga abantu, yeso lwaki bababuuza bwabanga Museveni babanga Janet yayagala nnyo abantu bannayuganda Museveni baali bakkirizaako muntu ki ow'ebbali awase mu Luganda lwabwe, mu Lunyarwanda taliyo, era balondoola musaayi gwabwe. Gwe n'obanga oli Munyarwanda nga toli mulayini egi yaabwe tosobola kuwasa mu bo kubanga bakuuma ssente zaba n'omusaayi gwabwe y'enkola yaabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati kudita gye baagala okukola nabagambye tebakusiruwaza kudita ng'ehappeninze teri in the favor of Ugandans, eri in the favor of Janet Kataha and his son-in-law Lwabwogo ne muwala we Patience. Bagenda jikola either after elections or before elections. Kubanga akalulu tekali in their favor. Ompya bulungi nnyo kati kimukitegeera malo kitegeera. In the different angles of these videos nabagambi ya Ben Hini mwafuna angendala kamba we angendala mulyoke mutegere nti baluka ekintu kino. Naye nze Nadibanga Pro Max mbyono nawulira. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're... Kati
kana akakazi kano ono ye Kajina Allen ne Kajina era mu family ya Janet oyo Kajina wa URA yali mu yunula kati ono kaji oyo mumbi oyo Kajina omulaba Kajina bebo yeyo group yabwe yonna kati kankabaddizeyo kano ka video mukawuli bulungi nnyo. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're a pastor. I know that. And And that's a gift to all of us, especially the people in the church in Uganda. But there's a divine destiny for you. It's a unique gift to have a sitting president, have a daughter who is a pastor. You don't see that anywhere. So I wanted you to pray for her. I would love that. She's a gift to the church in Uganda. Please So I come. wanted you to pray for her because Uganda celebrates many presidents. They have been in life. They have been in power. They have not raised pastors. Video mbao kati awo bo bakolanga ebintu bino tubaza tugenda biraba kati njala bategeeza yeyo programu yaabwe njagadde ensi etegeere kankole statement eno mu luzungu ensi egitegeere. Ladies and gentlemen, my fellow Ugandans and the international community, and by names of Lumbuye Fred, as all of you know that Uganda is heading towards the difficult time. As we speak right now, we are in political turbulence whereby we are in a difficult situation in the middle of the elections. But as we speak, there are so many things which are going to happen very soon. But Museveni's family, including Museveni himself, doesn't want to leave power because he knows that any time is going to be apprehended by the International Criminal Court and other international courts of justice due to the crimes of humanity, plus his son and his brother, General Salim Saleh, who settled in the northern part of the country for easy way out in case there is any chaos in Uganda. So as we speak right now, Museveni and his team, they are planning to rig Ugandan elections in favor of Museveni by using the new, or very soon, they are going to introduce the biometric voting system, which is a new system to Uganda, but which is going to be in the favor of Museveni. But after that, even the so-called First Lady Janet Kembabas, in conjunction with his son-in-law, Odrek Rabogo, they are planning an inevitable coup d'etat against the will of Ugandans, either before or after elections, because Janet knows that those elections, they don't favor the family and they don't favor him. So right now, Janet Kembabas, or Janet Museveni, and his son-in-law, Odrek Rabogo, they are planning a coup d'etat very soon, so that Rabogo takes over power from his father-in-law, so that they can stay in power to protect their gains as we speak. So I'm here to inform the international community that you should get involved before it's too late, because we the Ugandans, we are tired of the family which has ruled Uganda for 40 years without yielding anything. Right now, as we speak, almost 5.5 million Ugandans, they have been forced out of their country to look for green pasture in Arab countries, in the Arab countries, in Europe, in USA, in Canada, but forcefully, not because they are willing, because at home, nothing is there. The country is doing poorly economically, politically. There is ongoing kidnaps, killings, and torture. And the first family is doing the same thing because these people are not Ugandans. All along, we've been informing you that Museveni and his entire family, these are refugees from Rwanda. But unfortunately, they use an opportunity that during the time of the Civil War of the 1980s, where Dr. Paul Kawanga Semogele won elections against his opponent, late Milton Obote, which the current refugee Museveni participated. He was defeated badly
but he decided to wage a war against Obote's regime. He was helped by Baganda in the central part of the country to win that war. But unfortunately, he turned against Baganda right now. And he's killing. And he's trying to erase the entire race of Baganda. The same thing which he wants to do right now during these elections. As we speak, they are planning even to assassinate the candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the current president of the National Platform, because they don't want any indigenous Uganda to come near to that state house. Or they don't want anyone to come near to the power or to the ruling force of that nation. They want to stay in power as their family to protect their gains. So I'm calling upon the international community, please stay vigilant, focus on Uganda, because there are ongoing atrocities which are kept away from the media. You know, right now Museveni is the one controlling the mainstream media, is the one controlling all the social media influencers, most especially on TikTok, Facebook, and YouTube. So whoever comes out to criticize the government, you either kidnapped or being killed, or you are going to be manipulated and they bribe you so that you can go silent against talking about the truth of the all atrocities which are taking place in the country. So I'm here to inform the international community, please focus on Uganda. Because how can you let a dictator who's a foreigner to lead that country for 40 years? Without the gain of Ugandans, we have gained nothing. Many Ugandans across the world, they are seeking for asylum or refugee in other countries. But Uganda is a part of Africa, which can accommodate each and every Uganda. But unfortunately, Museveni and his family, they have taken each and everything which belongs to Ugandans to their families. They have created multi-billion businesses in China, in USA, in Africa, in their favor. But we Ugandans, we are suffering. We have nothing right now. That's why we, people who can come out to speak, we have engaged in social media platform to speak out on behalf of those who can speak out. So I'm here to inform Ugandans that, and my fellow Ugandans and the international community, please focus on Uganda. Because during the 1994 genocide in Rwanda, you, the international community, you knew, but you didn't engage in stopping the genocide. Right now, there's something which is going, there's something which might happen in Uganda, but you are watching. Because if you follow the campaign trail right now, it's only one person who's campaigning, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And it is evidently, but he is the one having a big cloud or big numbers of followers who are willing to change that country. But for us, we want peaceful elections. But Museveni, as a dictator, is not willing to give up power to Ugandans. So I'm calling upon, please focus on Uganda, because we are totally tired with that family. So kati, ekyo nakyo njagadde nkitegeere, mu luzungu bakitegeere, atawulidde luzungu lwangu n'osonyiwa lwe nasoma. Amanyi olulala bwe mumanyize lwe nasoma lwe mmanyi. Kati awo tuvuddewo, katugende ku kikulu ekyatuleese. Alright. Oluvannyuma lw'okuvaayo okulabisa Electoral Commission nti yales egenda kuleeta enkola eya biometric voting system nga tegisomeseza abantu nga system bagenda okuyamba okubbiramu obulu bwa Museveni. Kati otogerere essaawa zino ngenda ku exposinga NIRA, ngenda ku exposinga isi ne ba agenti baayo. Buli mukulembeze wa National Platform ne bannayuganda mulye bulungi nnyo. Bulijjo bagenda babajjako details baagala ndaga muntu naye nga ate baagala details ozikolamu data okulonda. Kati wulira essaawa zino wetwogerera, buli muntu yenna eyalinyowalinga national identification ye bamusindikira message ne bamugamba omanyi nti aha mukulu application yo namba bikoze bitya mbu walinyowenga wazza butyo endaga muntu yo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bagamba bambegezaako okujja ku ofisi za NIRA bakuggyeko ebinkumu. Saagala kuta details ezino naye ndowooza kankuwe bankola ente wano. Okay.
wali okulera okukomba essowaani saagala kulinkinga details za drone yange naye kankikole bwe nti temufaayo saagala kulinkinga details zaki za drone yange ne kati njagala otunule waggulu wano eyo message esoma ki kale njakola screenshot njiba postingireyo njakola screenshot njiba postingireyo oba no wait a minute it's very easy here mumpe mu second same maro chikola wano nsobola kyekolera no ne basimba sikoze eki genda ano mu edit jangu wano yako wano saving keep the resolution all right kasoma cha kagambo ki mwangamba oli mutembiraba naye ndowooza baano mbirabiraba simanyi kuba wenjifuula era muyinza obutabiraba bwenjiteekana era muyinza okugamba tembiraba sitegera lwaki naye kankabasomero kasoma bwe kati bakuwa amanya go wali ne bakuteerako na application number yo nti wakola renewal ku card ne bagamba for renewal of your card has been completed ne bakuterawo ennaku z'omwezi ne bakugamba please come and visit near offices at the center near to capture your biometrics nga baagala binkumu byo kati binkumu bagenda okukozesa mu biometrics zire ez'okulonda abasiru bano basindika message buli yali niwenga genda okeba tebakikugambye ekyo kibagenda okukola kati katudde wano malobe exposinga information eno sigenda gipostinga ku social media nawe anajjo jagala nkwegayiridde topostinga information eno yatuuse dda mu bw'obuyinza ba national platform yabatuuseeko dda ngenda ku exposinga abasajja bano nga nina bwe gisimufungize katutandike bwe tuti ngenda ku exposingira abasajja bano nga nina bwe gisimufungize kansubire nti kyemano bwekunda kwoli kali katusimbule oluvannyuma lw'okubaabya nti bagenda ku introducinga biometrics voting system bakankali bagalunga information yagijjeewa kirabeka lwatulimu kati wulira basindika abasajja abagenda okusoma system ne bagisomese bannabwe bonna eno bino ngenda biwowa ngenda bibasi buli ayagala ngenda kuwa information ye bino bintu bya electoral commission si byange kugira bulungi nnyo logo ya electoral commission n'amanya gengenda okusomera abali mu vulugu ono n'amanya kwegali kano bisoma bubite the electoral commission project capacity building project name EC Oracle capacity building project manager Muhammad Mubajje project sponsor electoral commission prepared by Cloud Integrators Limited date of preparation 10th of April babikola dda katone bakuteerawo table of content bakuteerawo project overview training schedule conclusion and resources out of the war katwane bakuteerawo information executive summary ebintu bagenda okukola babateerawo ajja okujja mu inbox nja ku information netogeza no postinga please one bateekawo objectives bibagenda okukola nibyo biri mu IT kusomesa IT data keeping data entrant biki skills byonna bibagenda okusomesa abafere baabwe katwane bakulaga wane bakulaga project team kano bakulaga project team ogiraba
bakulaga project team egondo okola obufere buno bonna kati project team eno amanya kuliko responsibility ne address kati resources project team amanya gegano kuliko Aaron Masembe facilitator crowd integrator limited kati Aaron Masembe yoli yabagambye mbe sigenda kweta bakubakalo kaba na Uganda yoli gwe nabalazo okuva ku lunaku luli olw'Essande embalaga Aaron Masembe police ne SFC go bakutte yagambye sigenda mukweta mu kikulwa kya kubba kaluna kujja kuba na Uganda dembe lyabo wadde nasoma IT Aaron Masembe kuliko Muhammad Mubajje project manager stroke coordinator electoral commission oli bulungi nnyo kati wale bagamba participant to train and respective job roles electoral commission staff members to be trained a table below to be populated bakutera participants job description modules ne kujjako Mr. Wandita Charles Werika on Director of Information and Technology gwe mulimu gwe mu EC ne kujjako Muhammad Masembe Project Manager IT ne kujjako Mr. Agaba Samuel Bakahena on tebatadeko job description ye tebatadeko modules ne bagenda mu conclusion buli agala information ngenda jikwa ntogeza n'ogikola ki n'ogiteeka n'ogipostinga yo kubanza najitusiza gye ne okulaga kati wulira the above are the few screenshots from the training plan of Aaron Masembe had shared with the EC which was approved before EC hanging assessment for assessment to Electoral Commission rigging okubba kati wulira nno ebbaluwa eno kyesoma ebbaluwa egira bulungi nnyo ngenda gikusomera mu luzungu ebbaluwa eno waggulu eriko Cloud Interrogators Limited ngenda kuza omwezi 2 October 2025 the Minister of Justice and Constitutional Affairs PO Box 7183 Kampala, Uganda. Dear Sir, re-invitation to the Oracle Database 1983 training for EC database team in Nairobi, Kenya. Greetings from Cloud Interrogators Limited. We have previously been contracted to deliver Oracle database training to a team of database administrators DBA from Electoral Commission during the period of June 2025, but because the team has been supporting electoral activities at EC, Uganda unable to secure a less tense windows to conduct the planned training. We have been notified that they are ready to kickstart the training this month of October. Below are the names of the 3 participant experts trained. 1. Muhammad Mubajje, Sam Agaba Bahekena, Wanditi Charles Wehike. We request your support to the above mentioned EC personnel so that they can be able to travel to Nairobi for Oracle database training. Mukitegedde bulungi. Ene balo bagiwandiikira Nobert Mau kubanga yagenda participating mu kubba nokola deals okubba nokola ebirala kati bemba someddeko eno eretali ebuuz esaba Mau approving the above in request approval letter to address the Mau's ministries show ECIT employees Aaron Masembe was to train and work with Dr. Election Result or to Dr. Election Results. Masembe kiyaganye kati alimida ngenda balabisa mu mbwa mu Electoral Commission kati ulira Masembe ulira Muhammad Mubajje gwe basomeddeko. Muhammad Mubajje
bibino conversation byabwe not abagamba tulina abaana bayingira mu bintu byabwe yabadde alina gwayogera ne fenga tumulaba nawandika bwati look into rest. I wanted also to share with you a VAT doc from URA. This money hits account less than 5 million from the ministry, and our demand is 13 million in VAT. I had earlier too, those. I had earlier thought it was a tax-free. Let me look through the all tax documents when settled here. I urgently need several millions by tomorrow, which I failed to raise by the said timeline, but I have hope of getting the money. Next week we could be late for the purpose. Good morning, Sebo. I was appointed as the project manager for the biometric verification system, BBVS. I will be traveling to China this week on Sunday to receive the first batch of 6,000 kits. I will be away until 31st of October 2025. Kati oh no, Mubajje Muhammad already ali China wetogero luwali maniku video kuwali Mubajje. Yagenze okufuna kits oba erikozesebwa ebisukka mitwalo mukaaga era wakoma ngina kuzomwezi 3 mulumu omwezi guno abiteekewo batandika okubba akalu Muhammad ngenda bawe simu ye. This means that to reschedule a new date for the hour training, I let you know how other windows when we are likely to free because we also have printing boards since it is done outside Uganda. Era bagenze printing about paper bana basiru. Awo tugenda omulinde kompola ngenda bwa buli kimu saagala mu Rwanda kati abaagala essimu ya Muhammad Mubajje ono wali to commission mu byagenda okubba obulwafu mugire bulungi nnyo yino muwandiika wano mumukubira essimu eggweko n'omuliro ate nteekeko data lwaki njala teekako data kubanga nakisumuluka nga ataddeko data no problem. Abaagala essimu ya Mubajje Muhammad Mubajje oba mutabani wa Mubajje simanyi newe navira bajja kuntegeza wa mutabani wa Mubajje kyenjagala obaterako wano muwulire bulungi nnyo. Kati essimu ya Muhammad Mubajje linda katono ate onanze okuba ataddeko data kati essimu etandise okuntawaanya. Essimu ya Muhammad Mubajje eri 2+5 256 772 32 88 58 juwandiikaawo ono Muhammad Mubajje yagenze okuleeta ebima ebibba n'okubuusa obulwe China eri kasalaba 256 musanvu 2 32 88 58 mujuwandiikaawo kati ne mukubira to commission obufere bwayo yeno system temugenda gituteeka oba Uganda kutubba webale nnyo katushabe Lilian yiye namba yoyo musajja Muhammad Mubajje yeeyo mukubire mpaka kuwulira bubi ne drone za fezo na musajja omunoonyeeko abalina tracker muntu wakinge wakomera wonna abali China mutegeeze kibaliko kikyamu nnyo fe tuli ku bintu byakujjako government ya Museveni. Kati ono Habat ye director wa Telco ye director wa Teach Moreto Commission esimu ya Habat yino eri 2+56 702 83 36 22 ono ya Habat yomoko babbi bobululu abagenda okozesa technology eri kasalaba 256 musanvu 0 2 kinana musatu asatu mukaaga 22 ono ya Habat ne mukubire mpaka kuwulira bubi mwangu weno leto jiteegende kuba njagala bwa information ya sinatuuka sinnamaliriza mwangu obudde tulina butono nnyo muwandike ya Habat eri +256 702 83 36 22 yes yiyo kiwala babla webale juwandika bulungi yeyo efaananyi kyabinoonya bano mbali munda ngenda kufuna ebifaananyi bya very soon nakekyo muntu mukyengendo balaga wano ayo bagiwandiise oyo Farida Karosa agiwandiise ezo essimu z'ababbi b'obululu kati katugende ku balala kati bwemala obbawo essimu kati director omubbi oyo ye director of technology
oyo director of technology yono wano nebo omulaba oba mulambo oba simanye kuno omuntu ono kweli mulamu nenga yeye era ngabo manyi nti Sarah County educated cow era ina omuggo ali mu nju ye nera ina omuggo uyu ali mu nju nera ina omuggo uyu ali mu nju nera ina ki era ina omuggo uyu abali mukubbo bagenda okubbo bulu wafuyo oyo. Alright. Kati awe bagenda okubbo bulu wa Uganda amuyita Muhammad Mubajje, Sam Agaba, Bahekena, Wanditi Charis, Werike abagenda okubbo obululu. Electoral Commission bagenda okozesa kati mulire ebbaluwa eno mujule bulungi nnyo. Mwebuuza aba Asia bajja okukola kibajja kukola mulicho. Buli njagala mumpe eddakiika nsome ebbaluwa eno. Asian owned companies used at Electoral Commission to steal money and also previously supported election fraud, including Simboli, formerly called Computer Point and Technologies Associates. Bakugambye nti companies abasajja bagwira bava mu Asia zino nga zibadde ziyambako okubba ensimbi mu URA saako n'okuyambako okubba obululu mu kalulu akawedde na kano amanya nenga babuulira era beyo bennyini abaliwo essaawa zino. Zino company this company is owned by an Indian man called Girish Nail. Those Indians together with the Chinese will do anything to make sure Museveni remains in power. Bakugambye nti companies ezo ne bannannyinizo okuli omuyindi n'omuchina bagenda kukola bwe kisoboka kyonna okubba obululu nga bakozesa technology Museveni okusigala mu buyinza. Recently, EC is been struggling with the exorbitant ITC costs, licenses, especially on Oracle license. Billions of shillings due to lack of knowledge from IT teams, and Glish would take advantage to steal taxpayers' money through overcharging. I have previously interfaced with him at Housing Finance Bank when he confronted a fake bill on license. Also at URA, he inflates the software license cost due to background check on those Asians' owned companies. They are the biggest problems to Ugandans. On the Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms. On Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms and Spring, which does printing, bidding for Bounty printing, but the forces behind the Indians own of those Four Corners and Spring is Salim Sare Akandanaho. Those Indians work directly for him. Recently, we were doing the new ET tax system at Uganda Revenue Authority, which the valuation committee failed all the bidding companies due to the state house influence, especially Salim Sare Akandanaho. Kati mutegedde bulungi nnyo biri ratinga kugenda bagambye akalo ka Uganda Salimo Salemo hoze ne bande bakalimu kati mbwadde information eno naye kirungi ba mu luzungu ensetegeere kati wano wali okulya n'okukomba essowaani ngero ko bazabaka boko muri mwenna abafunye software abafunye apps ezigenda okubanga zikola buli kimu ne kati mwena kyembalete mumanyi nanjo kanti banyonyo mu mulimenya kyemulimba. Tuina telecommunication company mu Uganda esimanyikidwa Airtel, MTN, oba ne Laika, oba ne Airtel ne Mango. Ndoza nebyo simanyi bintu biri Uganda sikyalina ebintu by'amasimu. Kati nga mu mind zezibawa internet. Yes, mugula data okuva mu companies ezo. Naye ekitongole ekikontrolinga internet mu Uganda era ekigabirako MTN ne Airtel
ne layika ne kampuni ndala bano bagundi zino kampuni za masimu these are sub babayita basabu ababera baki tubayita batya Airtel, MTN, ne Laika ne bani. Bana ba sub-suppliers, bani badenga ba sub-suppliers. Batu tuantuandi ba sub-suppliers. Owa bali, bawa batu wandi ba ise ba olo sera. Jukira, mu manufacturing, muri manufacturer, ya kore bintu, muri mu distributor, muri ba broker, muri ba olosera, muri ne baliteira. Kati ze structures of manufacturing mukama sibetwazi soma. Kati ne muno mugaba internet MTN Airtel Laika ne Mango si baba wa internet bo bano bagaba ko bugabi bayina abawa ani abawa internet mu Uganda. So ba MTN Airtel Laika bano ba subcontractors in fact baita ba subcontractors nabo beyiya bajjeri kati ekitongole ekivunanyizibwa okugaba internet no gicontrollinga bakiyita NITA. Ekitongole ekivuganizibwa okugaba internet mu Uganda no giwako Airtel ne MTN doke gibaguza bakiyita NITA. NITA. NITA National Information Technology Authority. Chiwandika. Wandiko byenkusomesa byo tumugenda bitegera tayogera bijja. Ekitongole ekigaba internet mu Uganda kikontu bakiyita NITA. National Information Technology Authority. NITA. Well and good. Kati NITA eno company nenga erimu authority nga Museveni ziyatekawo yevunanyizibwa ku internet mu Uganda wonna. Mukalwa akawedde Museveni yakozesa NITA okujjako banna Uganda bonna internet. Nesigazanga internet government offices, State House, Electoral Commission ne ba agent ba Electoral Commission nga bayita network bokka nga banna Uganda bonna tebalina internet. Electoral Commission ina network, ba government official balina network ne State House nga balina internet. Nga kino ekitongole kye kikoze kyajjako ba subcontractors okuli MTN, Laika, Airtel ne kibajjako. Namwe mba muvuddeko mwenna bana Uganda kati kyo ne kisigala nga kisobola providing internet ku Electoral Commission, ku State House ne ba government officials bokka nga bana Uganda bonna milioni 45 temuina internet. Ekyo mbalete mu kimanyi. Kati ekitongole kino kyebakozesa okubba obululi nga bajja ku internet kati n'olwaleero kyebagenda okukozesa. Ekitongole kino kyeyambisa okubba akaluli ng'era First Family ekina mu mukono. Obuvunaanyizibwa bwabwe ku controlling internet during and after elections okugijjako. Ekitongole kino NITA kyekiconnectinga isi nga kijjeko abala bonna. Office zaakyo ziri Lugogo bypass. Lugogo bypass we wali office zaakyo. Abamanyi Lugogo bypass opposite Sarasin Security Company oba okulirana office za URA ku Lugogo bypass we wali ekitongole kibayita NITA kyekivunanyizibwa ku internet. Bulijjo mmanyi Airtel batujjeko internet eriko, MTN batujjeko internet eriko, simanyi Laika no. NITA, National Information Technology Technology Authority bibavunanyizibwa okujjako internet ne bagirekera Electoral Commission ne State House okubba akalulu. Kampuni eyo mbawulidde address yaayo mukitegedde bulungi nnyo. Era kyebagenda okukozesa okujjako internet
Nyando ne Salimu Sale bakole baagala kati bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa mama. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa, bawulira bafa. Bawulira bafa. Sina kinja bakolera mufe. Jabba zika tuli waffe we tulwanira. Mufe sina kya bakolera. Mufe sina kyengenda bakolera. Kujjako balabisa. Tegedde bulungi nnyo. Mufe. Ono ye Aloni Masembe gwe nabagambye yaganye okukola. Yono yaganye okubba obululu bwa Uganda. Okay, no problem. Capture the number, please. Kati yo gwe basomedde biwandiiko yagambye no. Sobola kwetaamu kubba kalulu ka bannayuganda no sikisobola. Ye n'agaana tyali mmida. So amazima gali nti bwe nnyongera ku vidiyo mba njonoona. Amazima gali nti bwe nnyongera ku vidiyo eno mba nkola ki? Mba njonoona. Tujja kuddamu kusinkana Lwakutaano enkyaka neekake mpumuzeeko omutwe guno. Naye nga nfundikira. Njala kubaza bakomredi bange mwenna mikwano gyange mwenna bempita mikwano gyange abajoyiniza YouTube channel yange. Nga muyise ku link eno gye ntadde wansi. Muba nnyo mubalire ddala. Amanya mwanganyo gasoma naye buli yenna ayagala okusupportinga YouTube channel yange wala supportinga nganzo omuntu Nerobye Broadcasting Service. Ojja kuona mu link wajja genda ku YouTube channel yange nga bw'ogiraba ogikonemu ogende ku option kubayita join. You join ebisigadde YouTube genda kuwa details how you join, how you become a member and how you support Ruby Fred. For the good 6 years I've been providing you information genuinely. Kale omuntu yena ayagala okusupportinga munsi yona gy'oli please kona mu link eyo ogende ku channel yange waliwo option ya join. You join to support me mu ngeri yonna esoboka. Babu gye mubuuza tusobola kusupportinga tutya konako bw'osobodde akatono. That's the option jeninawo. Amanya nzenge esigaliza galiwo kuba nzenga laba teri asobola galaba mwenna aba support nzena bali mu kusupporting abo bali nyumba bali ddala support kubanga n'abaana bali ku ground betaaga amafuta abaana batambula betaaga amafuta betaaga okulya bayino mwenna ine ekintu kyasobola okuproviding aba comrade abali ku ground abali ku social abali ku nadaba mawulire abaana batambula ku team ya president ba foot soldiers aba security bani mwenna babaye mazze babaye mmene ne sete za lodge mo bali nyumba bali ddala temujjambo bali kusupportinga njala kubuza nga nfundikira blaza gwe bwe bali kubuuza mu lutalo okunyonyola eggwanga wakola mulimu ki ensolo gigamba ki nkimanya abantu bangi nnyo muli mu disguise mwebuzaabuza mwe musinga okwagala gavumenti eyeveeyo naye temulina kye musobola kukola nga tosobola dde okuwa omwana ecupa y'amazzi wadde omuwa pawundi emu wadde pawundi bbiri omwana ali ku ground naye nga gavumenti yakedde neeva nga Kyagulanyi agigjeeko gw'osooka okugula air ticket weekwate omuweeyo $2 oba $5 omuweeyo pawundi 10 ogula amazzi ogulira abaana data fogwaffe nze neesaddaaka ne bakomredi beesaddaaka bali makomera ba Edi Mutwe babakiro kivu bali makomera lwa ggwanga eryo naye nga talina kifo kyagenda kwesimbamu talina kifo kyayagala abaana be basula njala baba banjale nti President musajja wattu asula alowooza asula atambula omwaka owa nina owulira embwa ngeri ku social media ezimbye amatama eringange yavudde emutunde ku lusozi ngemaze wekiterya emanyira omusajja nga ye kenyini yavudde mu kaboozi k'ekikulu tasobola kudduka kilomita emu naye nga amanyira omusajja amaze wiiki 3 tasula waka talya mmere nga n'eddoboozi olumu agenda okujja nga lisaakadde olw'okwogera nolina jja n'ovuma omusajja mbw ate simanyi gwe bw'oba tosobola kukwana mukazi tosobola nakuwulira famire nga muli mu meeting kuteesa
otandika otya okumanyira omusajja ali ku presidential level nga atambula on daily basis preaching a change gwe ng'omumanyira baprinjala baga abakadde bange mwenna bali mu nsi yonna nkimanya bamutya naffe twali tutya ne twasiba ennyama ngenda kusaba mbi muyambe bafutu soja abaana abobuwala abali ku campaign trail mbagulira amafuta mubawe emmere mbawe amazzi ne president kijja mwanguizaako manya bamugamba nti please gw'olikola mulimu ki mwena temugenda kufuuka bakulembeze fena tugenda kufuuka bakulembeze ne please supporting campaign trail ya president abagula data mwebale abagulira abaana emmere abagulira amafuta mwebale nyo mwebale ningenda kusaba mbe muyamba abaana bali ku ground mu 18 abaganda bawa Museveni emmere bamuwa amazzi bamuwa ssente bamuwa abaana bamuwa buli kimu nera byali mutukola kati ffe tugenda mu ntawulo wa munsiko tuli wano ku social media obwenyi bwange nabujjayo nembuteeka wano Kyagulanyi yajjayo obwenyi bwe n'abuteeka mu struggle n'abala bajja obwenyi bwe bakubye emiggo bajja obwenyi babutaddewo lwe lutalo balimu naye kati gwe ng'oli eyo otudde mu nnyumba yo ng'olaba vidiyo zaffe zino olaba vidiyo z'abaana nga batambula tebeesibye sikaafu ali mu kasaati kamu empe mufu ali ku mmotoka bambi mbayambe please mu supporting a struggle abaana balina enamba ku platform zaabwe bagamba ku live mbayambi temugaa nti basabiriza kubanga balina kusaba mmwe bakikola ensonga tebaagala eggwanga lyabwe likyuke bafune emirembe namwe mudde waka fena twagala kudda waka nze nwana kudda waka bulaza ebinwanyano kudda waka ngende mu kyalo nime kasooli saagala kwesembera ekintu kye bayita office kuba nze ndi mutemu ku bantu ababaza ndi mutemu kati njala kudda mu kyalo nime kasooli wa embeera eyo mu kibira nga gyendi muyamba abantu bambi muyamba abaana abali ku struggle so njero bebaza mwenna mukaba 13 ampeera mubali nyo mubali ddala okumpuliza tujja sinkana ku Lwokutaano sawa 2 yo video wedde mukaba bakomere